abayabwe bagamba nti Tracy yatataganya eddembe ly'omukulembeze General Elly Museveni bwe yajaguza okufa kwa General Elly Tumwine era n'ateekawo ekifaananyi nti ate ono ye lwalifa ali mu ntebe bannayuganda bajja kujaganya baga nti ebintu ebyo byatataganya eddembe ly'omukulembeze era bye tusuubira bo okuleetako obujulizi bwe batannaleeta kubanga state agambye bakyanoonyereza wabula client waffe Tracy atulugunyiziddwa olw'emisango gino kubanga kukyamanyi nti omuntu alina eddembe okweyogerera n'okubeera nti alina freedom of expression kyeyali asuubira mu bakulu kwe kujja mu message enkulu ebeera nga esobola okuyamba okutereeza ebiruma bannayuganda abangi ekiyinza okubaviirako okukola ki okujaganya okufa kw'omuntu yenna so n'olwekyo ali traumatized era atutegeezeza nti aluuzinze n'emikwano mingi abamutya kati abalowooza nti olw'okuba yatiisibwatiisibwa abanene nga nabo batya nti bwe banaamulaba ng'ayimiridde nabo osanga banaabatwala. Avoiding me, many have ignored me, abamu bankyaye, but in all ekumite likyawo. The good thing, my family is with me, my dad is with me, so there is nothing ekisobola okuntisa so long as I have my father. Lawo motive ngafuna obwenkanya Tracy ngafuna obwenkanya ne naffe wonna abali makomera abali kyali mu safe houses bonna be basiba ne gye tutamanyi tukyagenda mu maaso